Nkwaniriza nate mu pulogulaamu Tuula Tusome tuli katabo akabazibumbira kwatikanizira mu kyokero. Nze muzzukulu wa Mugema Munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno ku YouTube kwe tubeera, ate ne ku TikTok gwe kasita oteekamu ekigambo Tuula Tusome tuba twambalaganye bukanzu obusooka buwenjuka. Essula gye tuliko ya 6 era nga twagikumya mu makkati, egamba nti omusango okubonaabona si kufa. We twakuma wennyini we tusimbulidde katikati. Bazibumbira n'afuluma ebweru okwegatta awamu n'ebisolo by'omu nsiko ng'ava mu bulamu obw'abantu. Yakungujja naye nga tamanyi gy'agenda. Obudde bwali buwolerevu ng'eriyo n'akawewowewo. Akezi nako kaali keememula bulungi, mpozzi okuggyako lwekeekwekanga mu bule obweruyeru obwali bufaanana ng'omukka. Ku ludda n'oludda olw'oluguudo yaliyo obutooke bwa kisubi era endagala zaabwo zeewuubanga buli kaseera akawo kali lwe kazifuuwangako, n'ebisiikiriza byazo wansi byazigobereranga. Okuggyako ekiwuggula ekyawugguliranga emitala, ensi yonna yali nsiriikirivu n'amayenje gaali geebase. Bazibumbira yali yakatambulako wano wali n'awulira ettutuma nga likaaba mu ddoboozi lyali ery'ekiryazaamaanyi, naye mpozzi nalyo lyali mu nnaku. Naye ate bwe yeeyongerako ebigere nga 3 n'alaba ekintu ekisala ekkubo, mu nfaanana nga kifaananako embwa naye mu bunene nga kyenkana embuzi zikabidde. Bazibumbira ziri ze yalondanga ewa Ssebbirekkundi. Emmeeme ye yatandika okumutundugga n'asambyako ku bigere. Yagenda okwesanga ssebo ng'atemera ddala misinde gyennyini. Obudde nga buno nga tebulema kuwa mutambuza atalina gy'agenda lujegererwa birowoozo. Kale Bazibumbira yagezaako okulowooza ekyokukola, okuddayo ewa kitaawe ng'atya ate nga talina walala gye bamuzaala. Kyokka Bazibumbira yali afunye omukisa ogw'enjawulo okuva mu buto bwe. Teyali musajja mugezi ayitiridde nnyo era nga n'emizannyo ku ssomero tagikola bulungi nga bapikipiki, naye yali ayize ekintu kimu banne kye baali batamanyi, kwe kugumira ennaku era n'okubonaabona. Yali ayize okugumira ennaku ng'atuuse ne ku kiseera nga kino. Kale Bazibumbira teyali nga bwe bannamukisa balowoozanga nti obulamu bugonvu ng'omufaliso, nti oba okubonaabona y'enkomerero ya byonna. N'olwekyo newankubadde teyalina nsonga emuleetera ssuubi, naye teyaterebuka. Bw'atyo yeeyongera okutambula ng'agenda gy'atamanyi. Ekyalo ekyo kyali gaggadde nga kikwata ebule n'ebweya, naye ng'eyo ku nsonda yaakyo yeesula omusomesa w'Abazibumbira, oba kwali kugenderera oba nedda. Kale Bazibumbira yagenda okwesanga ng'ali ku nnyumba ya musomesa oyo, kate n'agiyiteko kuutwe, naye kuba amaka gano gaalimu effumbiro lya bbaati, ekintu ekyalina ntalabika kale kamusendasenda. Naye n'akezi nako kaayakanga ate ne kongera ku bulungi bw'awaka okulabika mu langi ennungi eya ffeeza. N'effumbiro lyennyini lyatunuzanga kisa kubanga teryali liggale. Kale empewo y'okumakya musajja wattu yali emutuuse ku magumba era ng'etandise okumumeketa ng'omulwadde w'akabootongo. Musajja wattu kyeyava akyamaka awo ateri yeewogomeko okutuusa obudde lwe bunaanyiimuulamu. Naye oba yali alowooza nti yekka yalina empewo, kyamubuukako bwe yasanga nga mu ffumbiro eriyo omugenyi omulala Wambwa. Abakulu baalutuusa nti mugenyi asooka ne Wambwa yalabanga okulwanira ebitali bibye kyali kibi, kyeyava adduka buddusi newankubadde teyasiima kutabulwa okwo. Singa yalina amayembe ndowooza yandisigazza nkovu, kubanga olutomera lwe yatomeramu Bazibumbira lwali lwandasi. Kale Bazibumbira ye kyamuzuukusisa n'ab'emagombe, naye Wambwa ye yeekaanya nti owa nga byolera. Wambwa naye lwakutya, naye baamulese emmere gye yali yaakavumbula mu masiga. Gyali minwe gya lumonde era kyekyali ekyokulya ekitunulwako Bazibumbira kye yalya bukyanga agenda mu kifulukwa. Olwamala okulya ng'azizika mutwe gwe ku ssiga eryali likyali mu kuko akabugumu ng'atandika kuyira.
so nno yali agenderera kuwungulako buwunguzi katini, naye yafugulira ddala era mpaka matta nsejjere. Akana k'omusomesa akali kakedde okulaba oba lumonde waako embwa tezaamulidde ke kaamuzuukusa. Kakazi kattuka kata kafa ensisi gwakajjirira okuvumbula lumonde ate ne kasanga omuntu omulamba. Kale kyekaava kawuugana ng'eno bwe kadduka nti, maama, mu makiga mulimu omulamba. Kaali kagenderedde kuguyita mulambo, naye ebyamangu kabaka omuyita kalata. Akaana kagenda okutuuka mu mazzi g'ekisasa awo we kaasanga Pasipalamu yali aserera obulungi olw'olusulosulo munnange we yakabalirira ekyobugazi ne kagwa bettu. Nnyina waako yali mu kinaabiro nga yeeyiwako otozzi katajjenga bwe yazaalibwa. Ye kitaawe waako yali agaludde mu kalabanda n'abuuza nkikiki. Abakulu kye babeeredde bwe baamala okukasangula amaziga mpozi n'okukagumyagumya nti bwe kagudde walimerawo akatiko, ate ne bakagugumbula nti naye mwana gwe bw'ayenze nakusagambiza na lumonde ye ng'oli katiitiizi otya n'embwa. Kale tukulembere otulage omulamba. Ate abo ne baseka ensiko. Ate bwe baba bagenda mu ffumbiro baakoma mu mazzi ga kisasi nga babuuza nti omulamba guliwa? Ko kye kaava kalowooza munda yaako nti mwe muyingire ate mutyayo ki? Naye munnange ekyekangu tekimanya muzira kubanga nannyinimu yali atandise okunasula. Nannyinimu yali atandise okunasula obukalabanda bw'ati. Gye yagenda okukuba amaaso nga ku muntu kw'alaba era mu kwekanga ate n'alinnya akagere ka mukazi we konna n'akabitenta. Omukyala yalinga eyalowooza nti munnaamulinnye mu bugenderevu bwe kukaba nti musajja wattu okuliddeko ki? Kale kyava asindika eri musajja wattu olusindika era kata lumusuule mu masiga. Naye musajja wattu n'akuŋŋanya n'amaanyi ge gonna ag'omu buto n'atagwa. Eno nno nga bwe yeerwanako nti ondiddeko ki ng'akugenderedde gwe tulaba nga tugudde ku ntaanya. Mu kiseera kino Bazibumbira we yazuukukira era okutemya n'okuzibula ng'ayagala kufunya akakoko latondeka nnyuma. Omusomesa naye teyamuganya kwe kumuvambagira bevu. Kyamubuukako okulaba nti ye Bazibumbira kubanga yali alowooza nti mutamiivu. Okumanya Katonda nga yawa abasomesa akalimi era yawa Bazibumbira amagezi agende mmanja anabeko mu maaso kubanga si kulwa ng'ate banne bamuyita magerigeze. Bazibumbira naye teyasibamu. Omusomesa yatandika okubuuza Bazibumbira akana n'akataano n'engeri gye yatuusemu okwebaka mu vvunga embwa. Bazibumbira yaluva ku ntono. Olwo omukyala yali ateeseeko ne kaakyayi. Bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomesa, naye nange ebigambo bya Bazibumbira byabuulira omusomesa we sijja kubiddamu. Kyokka omusomesa yasendasenda omulenzi ono okuddayo ewa kitaawe kubanga ye ekyo yali akitidde. Omusomesa ye yamutwala n'okumutwala era olwamala okulya nga banyegera basanga omukulu kawonawo ali awo agalamidde mu kikutiya. Yali yakamala okunoga emmwanyi awo mu luggya. Kale yabalabira eri n'abaniriza nti mulabikako ewammwe ennungi? Ko omusomesa nti nnungi si nnungi. Omukulu kwe kukangula ku ddoboozi nti ogubadde omulenzi yakubye banne embale. Naye omusomesa teyagala kweraliikiriza mukulu awo kwe kuddamu nti Bazibumbira musajja mulungi talwanalwana. Awo nno oli kwe kubalamusa nti eradde mirembe musule mutya ennaku zino. Kale kwe kwekuba ekisenge era yaddira mu ndeku ya mwenge kiroodi nnyini. Kyokka musajja mukulu ebyokweddabiriza yali abimanyi. N'atandika okunoonya mu bibbo ebyasulanga emitwetwe ku mayinja nga kyeyagala kwe kufunamu egiraasi kiroga mutuubo etaaliko mukonda ate ng'ejjudde amalibu. Kale yali eriko n'obukokkoliko era nga kirabika bulabise nti mu nju mulimu emmese. Omusomesa mpozi kyeyava asima okunywera ku ndeku. Yatandika okumiima akabisi anti kaali tekannaba kukaatuuka nnyo. Olwo omwami nannyinimu yali azzeeyo mu kisenge nga yeekuukula ng'aliko kyanoonya. Kwe kuyima eyo ebuziizi n'alagiriza Bazibumbira nti gwe omulenzi genda mu lusuku oyite nnyoko era ne mukamaawo omunogereyo emisooli. Olwo nno ye omumpempe yali anoonya kisaanikira kya sitoovu
atera apikire omugenyi ekikopo ky'olwejje. Sitoovu nne yali erekeredde awo okukola, kasookanga omukulu amanya nti sitoovu zimala nnyo amafuta, naye yalwedda akasaanikira n'akazuula, kwe kujja ng'awambataganye erudda ng'akutte ekisaanikira eno ate sitoovu eyali ejjudde obutalagge ng'ate etimbaganye nabbubi yonna. Kale yatuulawo mu ddiiro emboozi eteregwa amakerenda, eno nga bw'asiimula sitoovu. Yasooka kwetonda nti munnange onsonyiwe kubanga omubisi gwenkenku gulabika kati bwe gugamba. Yamugamba nti nasoose n'okutya okugukuwa, anti mwe abasomesa temunywa mwenge, temunywa segereeti. Leero Katonda yabawonya segereeti oyo. Kale mbulira eby'omulenzi nga nange bwe mpika sitoovu. Sooka oleke ssebo omale okuleeta amafuta. Ate awo ne yeekuba ekisenge buto. Naye eky'ekitalo yagenda okukwata mu ccupa nga nkaluba eŋŋwa, so omukyala yali yakamujjukiza enfunda nkumu, ate n'obufuta obwali bumusigaddemu mu katadooba bwali mpewe buzira. Kale caayi yafumbwa ku masiga, ne mukazi mukulu eyali asoggola lumonde we yaddiranga eno yeetisse kannakabululu akaliko ekiwaga ekimu okugerekerako omugenyi. Omusomesa yayitaayita mu nsonga, era kawonawo nga n'amagezi gamwesibye. Yabuuza nti kati olwo omulenzi mukolere ki? Mpuzza okumibwa n'agenda alime, oba kale si ekyo agenda bbe. Yeffe abatasoma tetulya. Kakati ono munne basiibye endalu mutemani wa Mbabuli, kati emmwanyi tatandise okunoga. Simanyi wano juzi yatunda nsawo nnamba, oyo yamala kusoma. Mpulira nti ennaku zino n'okwogereza ssebo ayogereza. Omusomesa yalabanga ennamusa etuuse ku nnyooge, kwe kuwooyawooya omukulu kawonawo nti abaana tetubayigiriza balyoke bagaggawale nedda. Kyokka weewaawo okufuna ekyokuzza eri omumwa kintu kikulu, naye kyokka waliwo ensonga endala kyetuva tutwala abaana mu masomero. Gamba nti omuntu bw'aba afunye okuyigirizibwa okulungi, buli kyakwatako engalo akikola bulungi okusinga ate bwe yandikikoze nga tayigirizibbwa. Munzikirizawo wennyini bwe mba nkoma. Kwatawo ekigalo we tujja okusimbulira nga tuzze musisinkanamu episode eddako. Muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteeso wa pulogulaamu eno tuba tusome. Nze mbeerangawo gye kutuusaako, ekyokwebaza okubeerangako ekyo nkikola lunye. Naye bwe mbipikuddemu wano ndaba ebulayo katundu katini, katukamalireyo ddala. Yamugamba nti okusinga bwe yandikoze nga tayigirizibbwa. Era kawonawo yabuuliza nti omuntu ng'afunye obuyigirize taddayo kusimba mmwanyi oba kukwata mu ttaka. Omusomesa kwe kumuddamu nti nedda, omwana bw'aba afunye okuyigirizibwa okw'enjawulo era ate gamba mu by'okulimira eby'enjawulo amanya enjawulo ezibeera mu ttaka era n'ebirime ebidda ku buli ttaka, ate era amanya n'okukuuma ettaka lye obulungi. Ayinza n'osobo n'okwejjuukiriza ng'emmwanyi ze zibala ng'ez'Abazungu, ate era omwana bw'aliyiga okubala alikuuma ssente ze n'ettaka lye. Kale bw'oba n'omwana ng'oyo ne bw'ofa omanya nti kungulu ndeseeyo omuntu tiririzaawa. Musajja mukulu yagenda okuwulira ng'ebigambo bimukutta omugamba, bwe kuddamu nti gwe wamma jjuuzi mutabani wa Katula teyabuuka wano mu nnyonyi n'agenda emitala w'amayanja, so nno mbu naye mulimi. Era awo yatandikira okulayira nti yagamba omukulu nti waakiri ndiyita obwereere oba ndirya ez'amazzi nga bazibumbira asoma, ssebo zaayo omuddu w'ogunjule. Mu ngeri y'ekisomesa, omusomesa yasaalirwa nnyo kubanga yali takyaddayo mu ssomero gye yali, wabula yawa amagezi ag'okumutwala mu pulayiveti ekirya Nnongo. Awo kawonawo kwe kuddamu nti wamma ddala, ate ddala awo kumpi nnyo, kasita asalira wano ekyambugo ate olusomoka nvuye nga tali kirya Nnongo. Ko musomesa nti omwana atwalibweyo. Bonna bassa kimu nga nkuyege nga kawonawo bw'agamba nti wamma n'okuyigiriza pulayiveti ziyigiriza nnyo Oluzungu. Yenze seewuunya kono akaana ka munnaffe nguli mulwana ngamba ono gwe baasuula eddalo.
olumbe lwatunyagako omusajja oyo. Naye ssebo ekiteesera tekyala, akaana mulwana musa yennyini amannyo akazigu n'entumba. Olaba ssebo n'ebitegereero enseka yonna ya mulwana. Kale omusomesa yalaba omuzzukulu azze mu omukulu azze mu byakulokopya nga n'ebyokuteesa bivuddeko, kwe kumusala ekirimi nti ye bazibumbira ayinza n'okusingawo kubanga akwata nnyo. Omukulu kwe kuddamu nti leka kale akaana kawufu nnyo, maama kafuuwa kituku, juzi twagenda ku muwuliso naye ffenna akaana twakeewuunya nnyo. Era omusomesa waabwe Luganjo ndowooza omusajja oyo ssebo asiba nnyo ettayo omumanyi. Ye gamba nti mmwe abasomesa mulema kumanyagana. Munnanga akaana ako ke yatumanga ate ng'ataputa mu lwewaabwe olw'emitala luli. Naye okumanyanga nako ssebo kaali kakugu, tekaakuba na beegi padoni nga bano bentera okuwulira mu lutalo. Yagenda okutuuka ku nnyumya bye yalaba mu lutalo, munnange nga ne Nnaalongo Eddigobe amaze okuliboobeza. Akatabo k'abazibumbira, essuula ebadde egamba nti omusango okubonabona si kufa tugibunzise. Bw'oba ofunyemu ekyokuyiga teekaawo. Tujja kudda ne episode eddako. Mukama Katonda abankuumire era abanjagalire, awangaale ayibeene.